Alternative Digital. Real issues, real talk. At first, we hit your gadgets with our state-of-the-art digitalized mobile studio with the debate on the road behind the wheels. Later, we launched our magnificent studios located on Plot 1A, Sewagudde Close, Lukulinanganda, Machindye, Kampala, where we bring to you our must-watch shows like The Mighty Drive, Monday to Friday, 8 a.m., Hotline, Mondays, 7 p.m. As for legal matters, Twins at Bar, Tuesdays, 11 a.m., Wednesdays, 6 p.m. is Afro-Caribbean Link, where we connect Africa with the Caribbean. Voltage on Thursdays, 7 p.m., featuring a youthful panel. Interface with Dr. Kiza Besije every Friday, 12 p.m. with his call to action against injustices. Snap Talk, Saturdays, 6 p.m. with the trio. A must-watch, The Political Dice, Sundays, 8 p.m. with the duo that never stammers, and so much more. Watch us live on all our social media platforms. We are the Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi, welcome to the Political Dice. mpikyi ebyobufuzi. It's controversial, purely political, well researched, accurate and global. Oyagala bya parliament oba council. Yes, State House oba ghetto. Ani ayugayuga ku ground. Ani gwe baabuze. Okimanyi nga Dr. Kiza Besije aleese amaanyi. Olwo fadda bafuta oli abateeseemu obuvaazi. Oba yo DP eri kuki? Olwo jeema. Bano ba MKCG bo baddawa. Abo bafuna CDF baamala tebabanja. Olwo baba anti bange bali kuki? Abo bo akina kulabisa simanyanga posturing tebabiri bali mu structure building. Naye ate ono ye. Ani oyo oba? Ye ali kuki? Oyo kyomuleketa gamba mpanyiga mawu. Ebe ndabena birindira no ku the Political Dice ku the Alternative Digital nange teditenja ewamune. Farida bikobere Buli wa Sunday esawa 2. Welcome to mpikyi obufuzi Farida. Nange nsanyusa okukusangawo wano. Nkumisinze wiki nama, in fact weeks 2 ngaba ne Farida. Wanga aliwo omwana bamuntwalako omwana aliwa. Ze tebasala kunsuula. Sina wengwa. Okay. Basuubula balina bibiina. Naye nze ali wano in the middle. Ze siri worth sente. Gyobadde otambulireeyo ebiguddeyo. Mangi mayitirivu nnyo. Gampe Farida. Mbala museeko ndowooza mulyoke banaye toli mu mwaka omwezi mupya. Bale ngenda guyita omwaka kubanga era omwaka guwedde. Gunaterera okugwako. Tuyingira 2025 akalulu nga kayinda. Oyanga okujjamu ebbugumu. Musibya mutya lunaku lwa Sunday. Nsuubira nti muli bulungi abali ewaka kekadde Political Dice ku the Alternative Uganda oba TikTok TV ate ku YouTube ojja kubanga ate otusanga ku the Alternative Uganda. Jangu tunyumyemu tusooke tuanalyzing ensonga ezibadde zigenda mu maaso mu ggwanga. Tukuwe perspective endala. Oyinza okubanga walabye story nga wafunye ango ndala kakati ffe naffe tukuleetera ango yaffe ndala nnyo erigwe okusala wono gamba ango kyentuufu ngenda n'eriwa abatuufu. Eyo no yebeera Political Dice tubeerawo buli Sunday saawa zibeera 2 ez'ekiro nga tuyingiddewo kakati ndowooza tutandikirawo etandike ne alo anyway beyo nati kati tebabimanya bambi anti omanyi baali babasiba kati tebamanya nti ekibiina kyakozeeko alo biki but enabika ebadde ebintu birungi. I think for me seeing what was happening from the alo side, to be clear, we are talking about the PFF, People's Front for Freedom. Thank you. Freedom for all? All for freedom. Very good. So munaye twatandika week kalenga munaye tebitambula bubi nnyo. Before we know it, to apply for bail. Okay, ngamba to applying. Okay. Ba applying kwambale netadde nga bayizoloza ndi wa PFF. So ne applying for bail. By the way, alo nyine yakulembere Koro okube simu. He's one of the lawyers. That is Omlord. Yes, the lead counsel. Yes. Ewamune nalabyeko counsel tumusime kato. Ne
cancer waba balalalawo kuba munne babadde bawolereza abantu 36. Those are quite many people. So the numbers of cancers munnaye olunaku olwokuna olunaku olusembayo mu November, in fact, sorry, mu October. So nga bagenda mu kooti, International Criminal Court. Very good. Munnaye omukyala magistrate Susan ng'omusanga agutolamu nga guli mu mitambo ebagamba ng'awuliriza okusaba kwa bail. Yes. Oba okweyimirirwa abantu bano basobole okubanga bawoza nga basinziira okuva ebweru mu maka gaabwe. Baani betwogerako bannakibiina kya FDC naye ng'ekiwayi ky'e Katonga abaakwatibwa e Kenya nga bagenze okubaako emisomo gye beetabamu egy'ebyobufuzi. Kakati munnange ennaku z'omwezi zaali 23 babadde bamaze n'ebbanga myezi mmeka egyo kati July myezi ng'esatu September October. Kale emyezi ebiri something because 23rd yali egunatera okuggwako. So munnaye abantu ababadde nga baleetebwa mu kooti ne baddizibwayo kakati olunaku olwokuna ennaku z'omwezi nga 31 omwezi gwa October lwasetingibwa wala bagenda okubanga ate bawuliriza okusaba kwabwe okweyimirirwa era omukyala omulamuzi erinnya liddemu balitegere bulungi nnyo Magistrate Susan omusango n'agutuulamu bulungi ne okusaba kwa bbeyi ne kutandika nga basaba bbeiro nga munnaye omukyala agamba nze guno gwe mulimu gwe gunsasuza kujja wano okubawuliriza kusalawo kiki ekisoboka naye gye kiri nti babadde nga kale baleetebwa ne baddizayo maybe kale they are certified to get bail. Munnaye nga bagamba capital offense but it is bailable. Neze naise na capital offense basano kwa bail but anyway nga baba bail nga bagamba nti kati munnaye tubadde mwenna 36 tiyawuddemu mwenna tubadde bail naye cash bail of 2 million shillings each person, not all of them. Osigattamu zezo milioni 7.2. So ne kubera kono okwakulizaawo ne bashuriti 50 million nani cash ezobutaliiwo naye gwe kooti ekola sente 7.2 50 sureties per surety. Okay. Yeah, 50 million per surety ezitali zabuliwo mama ne bazisasula singa omuntu gwe weeyimirira alemererwa okugenda mu kooti oba n'adduka bakwatamu ggwe kakati gweoba oyagala okuva esasula 5 bakute. Okay. So muna I don't know wabadde obukakulizo bungi nnyo muleete endagamuntu zammwe mu Uganda nno okubeera nga tolina ndagamuntu si byangu kuba buli woolaga beetaaga ndagamuntu passport buli kimu mwedda mubireete ate temulina kutambula kufuluma ggwanga nina beera wano mina no reportinga nga munnaye kale nga kubeerako condition just like any normal bail. Yes. Nga babateerako condition zaawo. Yes, conditions zaawo. Nga bazikkiriza ba council. Bakole ki? Kubanga at this point in time obeera oyagala omuntu afulume. Na wabeerawo obukwakulizo bw'otasobola n'ogamba nedda nze bayiro njiganye bajjako obukwakulizo tugenze kwapiiringa. Naye nno abakulu munnaye bakkiriza bail era saawa eno omukulu yabakanya omulimu ogw'okunoonya ssente ezo si nnyango za kufuna si mitwalo 3 bukadde 7 okujjayo abantu 36 okusookera ddala tujja kwagala okwebaza omulamuzi yabadde mu musango gwe okuba nti teyasosodde bonna n'agamba n'abata sigamba nti kale ono oba tumuto oba oli tumusigaze bonna yabatadde bonna n'abata era ate n'atabasaba ssente nnyingi kubanga omusango munene kubanga tujjukira nungu okutuwa kaliwo be basaba ne milioni 5 okufuluma mukulu Bulola Anderson bamusaba sente meka okufuluma kubanga era yawe tebwali butaano naye yaweebwa cash bail okufuluma producer nga ajja ku update ngako ku Bulola okubeera sure milioni 5 ate ono omukulu Sise namujwana recently bamujjako milioni meka tetangano nawe abapanga sente za munna Uganda nawe abo basaba ne milioni 10 bantu mmwe kaleka tuleta bantu bwe batyo nawe nobageza ku mwana ono eyali agenza okusoma bana electricity education ekaluba omwana yali agenza okusoma tomuleka okugeza ku Sise namujwa yabba but also 2M is reasonable enough just that abantu banji. That's the only problem. Abantu banji but 2M is really reasonable. It was reasonable waka abantu bo bayitiridde obungi. But we are hopeful. Fenga bannakibiina kya PFFF. Era we twogera munnaye baddiziddwayo eruziro lw'ensonga nti essente tezaabadde. Omayinza ekyo nali sikimanyi. Nti nno. Mbwe bakusaba cash bail nga tozze nazo.
mbu oddayo paka bazifuna nze naye bakutaka le n'ogenda n'ozinoonya bamala ozinoonya ne muzifuna ne bakusabira production warrant ne bakuzza mu kooti neokuta vaawo bwe bityo bwe bibeera munna nze nabedde obusibe buyinza okunnuma obwo ngambadde ndabedde nga ntuuse okufuluma ne baŋŋamba nti omanyi ssente teziriiwo bwe bityo bwe bibeera ne tulabe ebyabadde mu kooti yes The offence charged of terrorism is bailable, and the court has decided to grant bail to each of the applicants in this case. Kati ate tugenda kugulubana state olw'ensonga nti passports ne identity cards ez'abakyuzi bantu bano bajjako nga babakwatidde ekisuumu n'okutuusa kati twafuna court order wansi magistrate court eragira nti babaddize property yaabwe n'okutuusa kati bakyagaanye babajjako computer babajjako ebiwandiiko byonna n'okutuusa olwaleero ebitannabaddizibwa. ekirungi ze ngambye leero siguddeewo yadde nagamba bw'oligwa wendigwa leero sijja kugwawo munnange n'aba NUP tukyali kuba no baakwatibwa ati tubadde tumanyi gye bali nti baakwatibwa ne baggyibwa Kenya ne baleetebwa ne batwalibwa eruzira bo aba NUP balina abantu baabwe babanja abaabula mu kusookera ddala baavaayo ne babanja mu 2023 omukyala Prime Minister Robin Anabbanja navaayo nakkiriza mbuno abamu babayina mu custody njijjukira eryo nzijjukira n'amala n'avaayo n'abeewakana n'agamba yakkiriza nga tamanyi bulungi yamala n'avaayo n'ajja n'amenyawo statement ye gye yakola okusooka kaakati bano tujjukira bulungi nnyo nti n'omukyala wangadya ya closinga files zaabwe n'agamba nti abantu baabwe abamu tebali mu ggwanga thank you ate emisango gyabwe tebagifollowinga so tekikola sense kubanga baleka files nga zili open ngate ba relatives tebaziinaamu ki interest era omukyalo n'avaayo n'agamba nekira tebalina bujulizi n'akola ki emisango n'agiclosinga bano ne baduka misinde paka mu kooti high court no ne balonkoma ne baloppa emisango gyabwe nga babanja gavumenti eproducinga abantu baabwe abaabula era bano munnaye ne bakalambira ne bagamba ffe gavumenti erina okutuwa abantu baffe tubamanyi baawambibwa bo yonna gye bali oba baafa babatuwe tubaziike batuwe emirambo munnange omukyala nga tavaayo takabate majjuuzi wano nti mukulu Attorney General Kiryowa ng'avaayo ng'asoyaringa ekiwandiiko ng'agamba nti abantu bonna be baaleginga mbu babalina tebabalina gavumenti tebalina ng'ekiwandiiko kigenda mu kkooti ng'omukyalo omusango ogwo yagutuddemu Esther ng'agukyemula bweppa ng'agugoba ng'agamba ekisookera ddala tebalina ku bujulizi bali ku hiyase byambu waŋŋamba mbu wamma famire yagamba mbu yabula kuweruti tebalina bujulizi bukakafu bulaga ti gavumenti yakwata abantu abwe ekyokubiri nagamba bannaye mwalemererwa okuleeta evidence erumika gavumenti so olw'ensonga eyo file teyina kiki weeraga teyina lugendo ne bagoba abantu kubanyiize ne batuulizawo pressure nkutidde George Musisi oyo no lawyer wa NUP n'agamba they are going to appeal. Ekisookera ddala gavumenti eyina obuvunaanyizibwa okubanga erondoola abantu abali mu ggwanga lyayo era neegamba nti bwe bwayita emyezi 3 ng'omuntu oyo talabika declare them dead kigende ku record bwe banga gavumenti ekikolanga kitegeeza emanyi abantu gye bali yes anengamba balina ground yako apiringa awo balina ground but also me I want to agree okay just partly to agree I think when we were incarcerated here police said they had us for 2 days yet we were in their custody for 5 days so I think also government just called like I think mwekube mitima why do you take me and not do things lawfully nti onkute nteka mu system bamanye nti nina because tell me if someone may say where was I for those extra 3 days they say they didn't have me nali wasali waffe sali wange so where was I so inze kati inze the fact that chantuuka kokko ngena kwekola siding ament kisoboka okubanga muyina abantu twalina n'abalabe twasangayo ye ng'agamba nze ndiye n'abe waffe tubamanyi gye ndi nga mwabawa mbu
Anyway, kale nange mwalira mwampambirayo because police didn't have me. So where was I? I was Kwambat. So I think please law enforcers do things right and lawfully because rachon twala nombuzao for years and later no nega na reason no nasina na national ID yange okitegera Justice Esther Namba yagambye they didn't provide evidence emala okusupporting omusango gwabwe so yensonga elwaki gwagobeddwa tulabe aba NUP amawuliro lwabagudde mu matu ne bakyakyamka ne bagamba bano bagenda kwa appealinga era yensonga lwaki court of appeal yateekebwawo appeal bwobanga tokkiriziganya n'ensonga y'omulamu. It is your freedom and your right. Yes, you have a right to appeal. Tubalabe. Mu nsala y'omulamuzi twafunye kooti omusango yagugobye ng'agamba nti abantu bano tebalese bujulizi bukakasa nti abantu bano bali mikono gya gavumenti. Twateekayo n'obujulizi obulaga nti enkumi n'enkumi z'abantu abadde bawambibwa mu ngeri gye mumanyi bulijjo bawambibwa abantu nga bakutte emmundu nga bali muleeya emmotoka ezimu teziriko nnamba endala ziriko ennamba enjingirire naye nga si mmotoka za gavumenti ne bakuumibwa mu bifo ebitamanyikiddwa ne bateeba oluvannyuma lw'ebbanga nga bonna babadde emikono gya gavumenti. Tugenda kujulira ensala eno nga abantu bano bwe batulagidde okulaba nga tutwala mu kkooti ejulirwamu era tulowooza nti obujulizi buno bwe tunabuteeka mu maaso ga kkooti oba oliawo abantu bano banaafuna ekiragiro ekyo babulirwe abantu baabwe gye bali oba bafu balamu. Twatwala omusango mu kkooti y'ensi yonna era ng'eno y'emu ku nsonga enkulu era omusango ogwo gukyaliyo mu kkooti y'ensi yonna naye tetukoma ku kkooti y'ensi yonna yokka International Criminal Court naye n'ebitongole byonna byonna okwetoola ensi yonna ebirwanirira eddembe ery'obuntu kuba eno nsonga ya ddembe ly'abuntu. Obusungu bungi obuveeyo naye nga batuufu njagala okwagala okukkiriziganya nabo partly naye era kigambibwa abantu abamu kubabanjibwa ku 18 bukuliko abali ebweru naye kanfukero yawaabwe mutuwe proof. We need proof because oba ofuluma Uganda wano oyita mugundi muki proof government yeri mu kusaba nti mutuwe proof eraga ntufa abalina abantu bano nabo batuwe proof eraga nera bali wabweru w'eggwanga because if they are not in Uganda where are they? Baso okubeera abweru nga bagenda batya baso okufuluma nga engeri bakansala bakese bafuluma wano nga twabalonda ne batakola mulimu gwabwe ne bagenda e Canada basobolera ddala okufuluma naye government nze njagala okubeera nga mbakubira omulanga abantu abo mubate mbambalina oba bafa Hemobawa abantu babaziike bali manyanga nti yali political prisoner yakwatibwa munango loko yali awagira omuntu wa opposition natibwa but it is also it doesn't make kwanga yafa natural death my conditions ze komerere si buli omu era azisobola so firidde yo bo firidde mikono gya government bate tumanyi ki government yakukoze nze bwonkwata nga nina bi pressure byange gwankubisiza pressure ne zambuko sanze mu mirembe gyange baba afiirayo fe tumanyi ofiiridde mu mikono gya gavumenti abaana mbambalina mu bate naye era 18 tebasobola kufiira mpozi nga accident bantu 18 bangi awo nno kwe kuli n'abaana bali abakwatibwa 2021 political prisoners abadde nga bagenda mu kooti mu kooti marshal abasalirwa omusango mbo baakakibwa basendesendebwa kyonna kyekiri abaana abo abaana nabalabyeko nga bakola celebration anti nga basalidde ne bagamba nti babasalidde emyaka emeka emyaka 4 n'emyezi awe 3 something ate already nga emyezi 4 baagitambudde bagitambudde dda kati batambuza emyezi babulayo emyezi 3 n'enaku lwaki babadde emyaka nga 5 lwaki babadde already gye bamazeeyo bakusalira ekibonerezo bayinza okugamba nti myaka 5 kati ku myaka 5 gwejjako giri gy'omaze eruzira otambuza zino eziba zisigaddewo anyway wekibeera so nammwe tujja kubasaba mukama katonda abagumye mubaleko obusibe mudde Uganda yadde nga ate munaye profile yebeefudde ewe buli wotambulira oliko convict once convicted musango omunene nnyo matambudde musango omunene kubuulira tambula nsonga ekutte wansi ne waggulu nange ensonga y'emmwanyi Coffee Amendment Bill 2024 agimanyi n'atagimanyi agyogerako
abambawoza agirima n'atalima kofi n'atalima abaganda lwaki musosola era ffenfe abalima emwanyi ne ngamba naye emwanyi ziri obusoga n'embaale nekituufu twakisusizaamu nze nabalira ddala ngeno coffee bill kale tukisusizaamu it's reasonable naye ndabira nga tukisusizaamu because tell me some people don't even know what is taking place kye bamanyi emwanyi ekute wansi ne waggulu bannayuganda bavuddeyo ne basimba ekuli ne bagamba tekijja kukola tetukkirizigana nenjagala okubategeeza nti banaye munnayuganda tobeera nase biri biyitira eri mu paalamenti so ati gwe ne weekalakasa n'ojjamu engoye kijja kukola nga bo basazeewo tojjukira togikwatako kireetedde ababaka okubanga bakola ki beeyawulamu bino ebya don't allow those baganda to have the numbers. Nenanga was very offended by them. My name is Nabukera Tenjo. Nabukera. My name is Nabukera. What offended Let me even you stop in at that. particular? Why would you just segregate us like that? Katinze na so the speaker doesn't like us, the Baganda. Because why would I say? Don't allow them to have, like, Tubabeko, we should not allow them to have those numbers. Over the speaker is threatened by the power of the Baganda when they come together. Is that supposed to flatter me? It's supposed to make me feel bad still. It's about to make you feel good. No! So munange nga baleeta biru eyo muwali eri ku floor of parliament nga madamu Anita agituulamu nga asooka agamba the eyes have it ngamba where the eyes abayimiranga bwe kiri mu tteeka nti ne bw'ogamba mbwe the eyes have it nga basinze ababaka ne bayimirira nga basoba 40 kiba tekiyise okuba kulaga kwekandagga ne beekandagga ne bafuluma okubala abalamu bwe bati nga bageze 10 nga talina bwayisa nga talina bwayisa biru ng'abantu bagiganye naye buli omu kyensinga okumanya bamanyi biru yakugatta Uganda Coffee Development Authority kugiza wali eri mu ministry y'ebyobulimi Ministry of Agriculture ebisigaddewo bino ebirala omuntu yaligambye tilwakite mu bitunuulidde nnyo bannayuganda era bwe nsanga munnayuganda omu ali ebbali eyo we bakubuuza nti buzibu ki abalimi b'emwanyi bwe bagenda okufuna singa UCDA egattibwa mu Ministry of Agriculture. Buzibu ki bagenda emwanyi ebeera controlled. So nno njagala okubategeeza nti omwaka oguwedde gavumenti yavaayo n'egamba nti egenda kutandika okubanga emerging industries ezitali mu kukola naye ng'ate zitwala essente. So nno era mu kyo bazenga bamajinga ebintu ebimu nga bagamba nti kati eno tekoze tugigatte wano kati awo ne UCDA we yagidde nga bagamba katugize mu Ministry of Agriculture abaganda ne bakuba emmeeza omuntu nangamba why are they making it abaganda wawaiza bakubidde ali emmeeza because of what speaker said. Why are you making it tribal? Because she made it tribal. She made it tribal. First of all, Madam Speaker, that statement was not called for. Yes. Yakulabisizza nnyo nga speaker wa parliament okubanga oyina endowooza bwetyo towards the Baganda. Is that hate? It is hate. Because if you don't wish us good. But you are no, it's just if she had said, don't let the Bazungu take control. Now the combo. If she had said, don't let Bazungu take all these numbers, you would say like, bambi agala nya abadugavu. Or shege, of course the Bazungu would feel like tabagala, yeah? Na ye we agambye Baganda. Like why the Baganda? Kale yandi gambye. The what? Abave bukedi abira bachi. Speaker much. Simanyi. But anyway, with the Bagandas, we were offended, and I continue to be offended. Statement here. Speaker is a chair. As far as I know, I will pull it out everywhere. But for us, we had a copy. Naye nga obumanyi bannayuganda ennaku zino babuufu mu nsonga za digital baba bakakutte dda ogenda okewakana okakuulayo ng'abaana bakutte obujulizi abyewakana agamba it was tampered with. Chris Obola agamba it is AI era Chris Obola mukulu Chris Obola njagala okukula musaako ekyokubiri okutegeeza nti bannayuganda si basiru. Yes, this thing was literally live. Ekyokusatu musaala gw'osirike. Ekyokuna Uganda eno siiyo. Farida. One day ojakera nga toli mu parliament. Farida okubenye batwe. Tweyongerayo ku nsonga y'emwanyi. Basooke batwe video ya speaker. Saagala omuze nga she's talking with the Baganda.
Huh? Yeah, we do. We have the number. We do. We shall test this thing. What about because we already had this side about 80 people who have voted nay. So and this was about 130. Better make sure that those Bagana anything you would like us to do? Mobilize people. Let them mobilize. Tell those of Nani. Madam Speaker, I want to tell you, this bill is not going to pass. No, I'm saying it will pass. Speaker, you take her alone. See me as quiet the whole time. I didn't know I am working with a coward. No, Anyways, Kubawao. I have not done anything wrong. You are talking the fact and the truth. The bill will pass for as long as Fire in they Jesus' have name. interest in it. Ejja kuyita oba twekalakasa oba tetwekalakasa ababaka bano eno abegattira mu Buganda caucus ku parliament nabo munnaye nga bakwata aw'obusungu nga bakwata press conference nga bogerako eri abantu. Speaker olina twetondera nga terunnatuuka lwakubiri. Otyo tukuwadde paka lwakubiri naye omuntu omuganda alina obusungu paka lwakubiri woba totwetondedde oyo ani muwanga kivumbi woba nga totwetondedde bamuwadde condition ki nga tabeetondeko asiri yatuuse nga teyetonze kuba olwakubiri ne lutuuka n'ateetonda condition eyo nesigalawo ne bagattako taddamu kubiriza parliament paka nga yeetonze. Very good. Nga yeetondedde Obuganda. Ndoza nabaga ngoma ina kyomogeza ndoza yena. Mu mutima kale. By the way, tusekabaze ensonga siza kusekerwamu. Because anyway, so speaker ndoza nabagamba mwe musagano saga teyeetonze ne mbu yayiseri emabega. Ndoza nayagala afune wa sabotage ngo Buganda bagambe no abantu bampala nanze sinabegako biti but bo Alemeddeko era oyo kivumbi buli walaga honorable buli walaga bino ebyobufuzi ayina twetondera kye yakoze kimu bibiri ate nayo ensonga eyo temugifuula nnyo ne mugikolerako ground twena ensonga tuzogera ezirina okwogererwa mpozi n'ekirala omukulu muwanga kivumbi ne banne nga bwe begattira mu Buganda caucus ba members ba parliament nga beegabanyezaamu obukiiko nga bagamba eno committee yo egenda ku taking up speaker legally mu mateeka mbona retracting statement ye yakola ate bagamba eno committee endala egenda kudda mu president Museveni nanti yeva na nateeka nakotaka ekiwandiiko naise ebiwandiiko binamutayika kibakutu ne biyita ekiro naye ne bagamba bano bo bagenda kudda mu Mr President mu buwandiike kati abalala b'omudomo bagenda kuba omudomo paka nga speaker yetu. Now twagala tunala ku apology by the speaker. Sinagira bako anyway. Have you seen it anyway? Sola kwetonda statement te yagikola. Kye kisinga obukulu. Yagikola. Era omukyalo yalabikirwako ku church emu n'agamba basabire parliament esobola okuyita mu kaseera kano kubanga ko kazibu. Mchala Anita Anet Among. Ngenda kwegatamu nawe nkusabire. Osabirani. Kale ngenda sabira parliament. Kakati munnaye ku nsonga eyo tulaba ababaka soka tulaba ababaka awo nga bali ku parliament nga bakyusizaamu demands. So we've set up a committee that is going to answer him line by line on all his arguments because they are easily impeachable and we think we shall do the needful. Therefore, this coffee bill, literally, because of our utterances, no longer meets the test and the standard of a bill, of a legislation that Parliament can enact. But no session will proceed without a clear explanation and an apology on this issue. No matter what happens wherever she was, no bishop, no what, you not even if you visit the Kabako of Buganda. Ndoza abako balabye zaako ekulamusizaako kansubire nti oli bulungi wagambye ogenda kujjayo n'ag'omu buto bale saagala kuddaano okulaba nga yagajjeeyo naye gagaana okukola ne gabeerako egakoma ne ngamba ag'omu buto akyagalira yagajjeeyo dda lulinga olwana wali ku palamenti ne bakumenyaamenya zaako kyalina amaanyi aganaakuba ebbiru eno
Ajagajjayo. Akati Katikkiro Charles Peter Mayiga kamala byonna. Nabadde mmanyi. Anyway kamala byonna ngajja. Munenga atugamba. Nade Mayiga atuyingirire mu nsonga zaffe. Naye yagambye kimu. Munaye nno ndi mu njogerezeganya ne omukyalo oyo. Yandwikinze munenga ngamba mbu teyabikola, simulabiki, musibituufu. Naye kirungi kimu byonna kye yakoze kye nayagadde. Butatwala side ye. Nti yadde omukyala yeetonze nagamba naye nze ne ngamba munnaye kino ekintu kya Buganda. Wogamba nti Abaganda ye bati naye bati. Obeera ne ngamba kyekyo Charles Peter Mayiga waffe. Nagamba omukyala Enirika Pineti. Talimanga kemwanye Buganda wano. Taimanyi ne basimba emwanyi. Ate yabulira wano. Si yakwataganyanga kofi. Yali emabega w'ekino ekintu kyonna. Kakati Pineti atandikirawo okuteekera Munnayuganda price y'emwanyi mbw agenda gigula kale kiro nusu bisatu kalugambe 10. Nagamba tekisoboka era ye nga Katikkiro n'Obuganda. Tebakikiririzaamu biru tebagikiriza mbi nnyo. Yadde n'akatono ate nga ne speaker netebamukkirizaamu nti neera yadde agamba ebintu bya AI because engeri gye yabadde ayogera yagambye mbu omukyala oyo Pineti alinga kana akanyonyi kandi abirimire iye akayise yani ng'olyawo oliba osimba omuwemba gwo nga tekamanyi ne kajja kulya buli. Nga tekamanyi haso gy'oyiseemu bikuza. Ebigambo byakati tebakayozeza engero kamala byonna tokubya nnyo. Tulabe Katikkiro. Tulabe nno ne president nga munyivu nga mudde matana ku president alina obudde. Ayogera gwaddamu. Nayitirawo ne kokasisi mukambwe. Oyinza kusiika mwanyi mu Uganda n'ozituusa e Bulaaya ne bazinywamu kaawa kubanga eddekende liba liweddemu. Emwanyi si za gavumenti. Ku kyalo ky'ewammwe gye muva waliyo gavumenti erinayo omusiri. Emwanyi si za gavumenti za balimi. Naye na kino mukiwulire ne ssente UCD ezeetwala ezibaluma nazo si za bannabyabufuzi za bannayuganda. Kaakati bannabyabufuzi ekibanyiiza kyeki. Sipiika omukyala Anita Mong yawuliddwa ng'ayogera n'ebintu bye tutaategedde ebifaanana okubonereza Abaganda. Gw'ate etteeka lyabadde ly'Abaganda alyoka ayogere ku Baganda. Yampeereza obubaka tuwuliziganya. Yabyegaanye mu bubaka bwe yampeereza. Eyatandise ebyamawanga ali wano mu Bulange gy'abeera tebamanyiiyo lwaki tebamugambako nate ne bagamba ffe. Yaabaffe ebikwata ku bantu be tukulembera ffe tuyinza okubisirikira. Tuba tukyali ku nsonga y'emwanyi. Kakati nno munnaye bangi babadde bagamba mbu ebiri mu tteeka eryo mbu olina okuregistaringa olina bunene ki obw'ettaka. Simayanga okusasula license. Simanya biki. Munnange Katikkiro nga tavaayo nga tabigamba Obuganda yali eyo ebimuli mu Bulange ku mukolo ogwo. Natandika annyonnyola bannayuganda biti pulezidenti yamuzeemu n'obusungu. Nagamba he had Katikkiro telling lies. And I sent a message to someone to stop that nonsense. Yamusena nonsense. Nze simanyi lwaki batuwalana. There is no such a thing like a license. Tebalina gwe bagambyeko mbu ogenda kufuna license. Nagamba it is just simply registering. Tukugamba olina emwanyi jangu oregisteringe olina ekemu 5-10. Naye teriyo mbu tugenda kubawa license. It is a lie and you should stop it immediately. Ye president w'eggwanga lino. Tusoke tumulabe tuyoke tukomewo. The license of emmwanyi, there is no license. I heard that this Katikkiro was telling lies about that. But I sent a message to somebody that he should stop that nonsense. Eyo story mbanji tadde ensonga y'emwanyi mbanji tadde abalimi b'emwanyi mwesibe 2 nga ze tukubye kubanga we tulaga tugenda kufa mulinya isi tugenda sigala tuli balabu kubanga omukulu kwasimbye omukulu wetaza kusimba n'awangulwa kituufu. Naye Katonda gwatusinza munene nze mmanyi everything is going to work out for the Ugandans good. Nga bwensabira n'abaagala apology nabo bagifune.
kakati kyesitamanyi bwe batagifuna omukyala tujja mulabira mu parliament ate nga nabo gye bali nabo nga gye bali Farida kituufu ate era session egende mu maaso ate batisiza omufe tetukyatwala kwekandaga mbu tetujja kwekandaga by the way MPs gwera wali ku floor of parliament Farida gamba ababaka balekera otuzanyira ku mitwe by the baka kigwera wali ku floor of parliament katukirinde tutambule tugende ekisoro by election kakati munnaye ekifo kya woman MP w'ekisoro kya becoming a vacant mwezi gwa September omwaka guno omwezi zaali oba musanvu omukyala Sara Mateke munaye we yava mu bulamu bw'ensi eno munaye n'afa obulwadde bwa heart attack so kakati buli muntu lwafa ng'abadde mu kifo bategeka election era bagiyita by election etegekebwa in between ng'ekisanja kitambula nga balondebwa batambuza emirimu gyabwe so kakati kyekiri ekisoro tunoonya candidate agenda okuddira munnaye Mateke mu bigere okuba waako ka history akatono nnyo kisoro has always been for NRM opposition tewangulayo FDC yakateeka y'abantu eyo tewangula ne FDC we yabeereramu omulire ebbugumu eringi kisoro yagirema let's wait for a miracle kakati njaga okutegeeza nti FDC najja nankumbi yaleese omukyala Juliet Musanase yeyo miracle gye ngamba emirundi eja kale si yeyo miracle anti kati nze yakeesimbayo emirundi eja esatu ng'agwa kifo kyekimu woman mpikyi omulala tomala mmanyi miracle happen opposition egyokudda owa NRM Rose Kabagenyi oyo no former MOP yabadde yawangulwa omukyalo ono former woman MOP w'ekitundu abadde yawangulwa Sala kati Sala keyavudde mu bulamu bw'ensi ayagala kudda kakati chances aha yalina kadi ya NRM omukyala Rose Kabagenyi expired omulala Salim Sultan Tana opposition wa National Unity Platform a miracle oyo nalabibwako mu kalulu ka 2021 nga ate NUP tuyina amaanyi teyafuna n'abantu abaweza ekika kye ate era njagala okutegeeza talina political history ali awo chances are high ajja kubeera mu kyokutaano abantu bali mukaaga abanominatingiddwa kana kayimbo kamanya katonda will shock you manyi tugenda kuyimba akayimba ka Pastor Bujingo kasongo yeye mobali nanga kakati omuntu omulala ye Grace Ngabirano as an independent ono wa NRM 311 ate lwachazenga yalabyo mbuno obutali bumativu mu kamyufu kwe kujanga independent naye wa NRM chances are high Rose bwatakatwala nenga lwaki obisala inze onsibidde kwani Farida nja kufuna wensibira nze nsibidde ku miracle since ogambye opposition tejiranga yo osibidde ku Salim no end of the opposition toina Aisha wa FDC oyo no wa People's Progressive Party nkugambye wa FDC yo mukyalo ono yakagwe emirundi esatu emirundi eja mukama akuviirayo but anyway omulala kakati oyo wa PPP People's Progressive Party oyo no yagenda okunominating olunaku olwasooka natuuka essaawa 10 n'eddakiika 5 ne bamugamba gweddayo nanki banominating up to 5 pm ne bangamba otuusa budde nga otuusa kikyerezi go back you come back tomorrow unanga asembayo oyo no ye Mebo from Uganda People's Congress UPC still opposition inze nsibidde ku opposition eyina abantu aba bana NRM eyina babiri omu yazenga independent omulala ayina kadi ya NRM omulala former abadde member wa parliament ow'ekitundu ekyo omukyala Rose yawangulwa mu kalulu akawedde ne bamujjako that means yali takola mulimu gwe bulungi kyo abamujjako so yali talina kadi kati kadi kagiina mu ngalo kyangu nnyo I am telling you Kisoro is NRM dominated bo bali bategeera NRM anyway nga mune tumaze oyita mwezo zazana nominations and all that for Fada yabaddeyo of course yabadde atambula wamu ne Sultan nga agamba mune muwagira ono no ye waffe we happen to open no not we
NUP happened to open up a new office in Chisoro. So maybe we're quite right between our office. Choba abantu bade are feeling distant away from us. But since since started the office ngarachi nedda. Wangula siyasa okwagaliza mwena abesimbyewo obuwanguzi mukama gwana alabye nti yeye true gendo okolechi leadership comes from God leadership comes from God kwanga buli omu alaga nti ayinawo mwalo manifesto z'abantu zobulira nga wulira zizitowa ezimwendala nga zizitowa so but bino ebintu you can't tozalibwa noja ne experience mwena abesimbyewo fe tubaagaliza buwanguzi anaabakutte ekifo ekyo kolera abantu kubanga be bakama abo munna era okulonda enaku z'omwezi nga 14 November guno gwe tulimu tubuzalina kubanga bakasuka akalulu era abenyubi batandise dda nanti batandikirawo okkaaba mbwera batubadde ennaku ntono nnyo okuba akalulu era naye mmwe be serious balaze bali mpulaga eryanya ekisoro era nze mbagaliza buwanguzi because it is a people's party ate otandise okoko bagambe bonna obwagaliza kati ate bonna mbagaliza nze obuwanguzi yena bwe kinaaba kikutte nze I am a woman, I am for women yena bwe kanaaba kakutte genda okiikirire abantu ekirungi bonna bakazi kirungi bonna bakyala yena gwe mukisa gwoginaaba gukutte bwe genda okiikirire wanuya tukomewo mu kalulu kubanga ndaba n'akabanga tulina simayina lwaki bememaza just 1 year siteka twemazaamu naye kakola ground by election nungi nnyo mukola ground abantu baba bakutegedde katugende ku council waffe the legal bank tables back on track council Isaac Semakadde ono the president wa Uganda Law Society munange akoze omusajja atusuubiza that I am going to work and he is working tetunatuka na 100 days in service na iye chayekola atandika nasooka nagoba ntonjeno nagamba nedda ekifo kyo kyali ruled out tekiri mu mateeka kubanga obeera waneeno so please give us breathing space kakati yazzeeko nagoba abakyala babiri abadde bakiikirira ku Judicial Service Commission nagamba bano ekizookera ddala ekisanja kyabwe kyaggwako mu 2020 ne beeremeza mu bifo bino nga be bafuna omusaala ogw'M $3.5 buli mwezi nagamba kakati abarikolinze era nagamba bwe banaagenda mu maaso nga bakyakola emirimu egyo bajja kulaba ekiddako omuli omukyala Ruth Sebatindira ne munne Nola Winyi bano council Isaac Semakadde munaye yaba recallings okuva mu Judicial Service Commission agamba banaye mutukoleddeko nnyo muveeyo ekisanja kyamwe kyaggwako ne mwesigaza nga mukyagenda mu maaso so bambi mutulabyeko nnyo nagamba era order ekola with immediate effect kati baba kugoba ng'oli mu office awa mukaaga kale malako olunaku naye oli wadde mbo butamalako ogenda mu lunch todda Nsonga olese eryanyi ogenda mu lunch ate bwe bagezaako ne beeremeza mu bifo ebyo bajja kulaba akatuvaamu tulabe ebyabadde kwa kanso obusungu bungi bandibadde bakoma bavaako nga 20 4 years myaka 4 olwo nga tulina okuddamu ate okulonda abalala okuva nga 20 mpaka 24 naye bakozesa okujjukujju okuddayo mu kakiiko ako era bafunye emisaala egisukka miliyoni 35 buli mwezi balina emmotoka abantu bano tewali nekimu kye bakoze yadde okwogera ku bulema n'enzirukanya embi mu ssiga eddamuzi byebeerabiddeko n'agaabo okuva mu 2016 Ruth Sebatindira ne Nora Winnie Matovu tubagobye mu Judicial Service Commission era kasita baneepanka ne beeyongera okukola okubaako kye bakola ebinaabaddirira bajja kubiraba the mighty university Makerere maite tegwa buvuyo
kubanga abaana bayo babuufu balaba ebigenda mu maaso. Kakati Makerere University eriyo abaana abasoma abali ku government sponsorship. Abamu you are self sponsored. Gwe abeera private student. Tata wo yakusasulira mama wo kojjawo oba gwe nnyini. Abamu bali ku scholarships. Bayibenjawo okubategeeza nti government yene gaba scholarship, education scholarships. Abamu bali ku loans, education loans. Makerere baziwa. Makerere baziwa. Kakati abamu bali ku government sponsorship. Government ekusasulira bulungi nnyo. Nobeera ng'osoma bakusasulira holo ne bakuwa n'emmere. Ne allowance. Ne allowance ejjiramu ebyo. Kakati mube basasulira allowance zino. Mulimu abasula mu hall n'abasula wabweru wa hall. Abagenda osula kati abasula mu hostels. Kakati asula mu hostel afune sente nga 7,600 n'obugwira mukaawo. Asula mu hall afune sente 5,800. Lwansonga nti oli asula mu hostel bamulekeramu just in case ogenze kupangisa something like that. So abaana bano semester eno bagenda kukola bibuuzo bagamba sente zino tebazifunangako. And akawuka campus bali bakakasa ebigambo byabwe nga babisimbako esira nga bagamba fe administration tetuwangako sente yadde. Semester tugenda kukola ki bigezo naye enjala etutta. Omwana omulezi yagamba ye ali ekiro emu n'ekitundu olunaku neŋŋana nokose kulya oyo ng'adiibuuda mwana gwokose kulya munnaye kakati administration general secretary wa Makerere University n'aveenaga nedda abaana twabawako sente. Mbabako mitwalo 3 abamu baweebwa emitwalo 18 beba basula mu hall zibayambe yambeko atano mu nompa 18 abasula mu hostel baweebwa emitwalo 3 something nabo zibayambeko. Nagamba nti ekireese kino nti budget yaabwe yasalwa okuva mu mwaka gwa 2023-2024 financial na 2024-2025 financial years nti budget ya Makerere University yasalwa ebitundu ebibeera ddala nga bina. So nagamba nti kati esente tezibamala. Teziriiwo bali mu nteesaganya okulaba butya bwe basobola okubanga ate bafinansinga ebyo ebibakakatibwako okukola. So kwe kusalawo okugamba nti katubawengako buli omu bamuwaako ezo mu installment. Nfuna bulungi nnyo abaana tebatakkiriziganya nakyo. Bagamba mwagala ffe tufe enjala. Mwagala tufiire enjala muholo banaye enjala eruma ku kampasi. Njimanyi eruma ku kampasi. So bannange omusajja nagamba naye sente teziriiwo tezimala batusala sente bajeti yaffe bagisala oba ze bawalwoko bazisala Makerere. Ezalwoko bazijja kwa ambulance. Tulaba byavudde Makerere tukomewo. Budget cut which the university suffered for the current financial year, stretching to 25 billion. And this budget cut has affected critical university activities, not just student allowances, but also others, including teaching and learning services, capital development projects. Funds we received for the student allowances are not sufficient to pay the full amount now. What the university has been able to do is to provide all the money for living out allowances. That's the money the students use to pay for accommodation for those who are not resident in the university hall, so that has been paid. Noza abaana mubalaba banaye bakaaba enjala kakati nno abantu bavuddeyo okubeera nga badduukira okuli Pastor Sempa Martin. Yavuddeyo n'ebyokulya n'okubanga agenda atwalirako abaana bano n'agamba nti naye bye byabatwalidde tebimala. Naye n'akubira omulanga abantu abalala balina obusobozi okudduukirira abaana bano tebafanjala mu hall. Kakati omwo mwe mwajjidde ne Fadda. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oyo nno naye n'akusooka atwala n'asooka abagabula ekijjulo kubajjako ennaku n'asooka abagabula awo emmere kulya n'osamba n'okusamba. Akali n'ayongera n'abawa akasawo nanga mbadde leero naye ate enkya banaalya ki kasawo kakawunga kasawo k'omuceere kiro 5 genda weeyagale.
Era kale serious zimalako semester by the way. Katulinde bana bafuzi abalala ne bana business abalina obusobozi nga muddukirira abaana abo ne gavumenti mutuusirize obweyamu bwamwe kubanga teri yabatuma kugamba kuwa abaana abo sponsorship. Ekyokubiri we all know esente weziri but esente ziri mismanaged. Yes. So musoke basiba bazibba ate banizwadde future president, future nurse or doctor. Moziwe abaana balime kubanga ate bafuna retakes abadde graduating in 3 years and graduating in 4 years because enjala yali emuluma n'atasoma bitabo. Ate mayi otali bulungi togwako ndwadde. Ate tokwasabye osoma. Zi alusas zifukira abaana alusas bana y'abaana mbasasule sente basobola kubanga ate basoma bulungi nye story toba tugivuddeko batuwe video ya father ndoza adde bagira bangeyita mwango twagala kubanga ate tugiyita tambule butambuzi tumalize neggulire lyaffe erya T ogenze nogamba ngama yogena kwako anti bagamba ye Alice Alaso asunasi asinanti linsumbuwa mukone naye ye triple A. Never triple A but they have some things in common. What are the things? First give it to me rumpe what are the things in common? Bayine ebintu bye bafaanaganya triple A zaabo tebagambwako bagala nnyo obuyinza kale they are easily threatened. Because how can you be the chairperson, the general secretary? Abakulu mu kibiina kya ANT Alliance for National Transformation bana ye molimotya tugenda mu kalulu temuwulikika bana etwali gambye nti muyisa National Delegates Conference temugiyita eyamwe ebeera yodde omuntu muzijukiza aba NUP akamyufu kamwe kaliwo kubanga mulonda omuwala Tana Sultan mwe aba NUP. How did I even forget? You did not prepare a kamyufu kubanga mulonda. Mwali no mubaka omu. Can we go back to auntie? Aba auntie banaye. Please let's stick to auntie. Meanwhile, aba auntie bangambye mbuno batulaba nnyo batukumira kamasa and all that. First we come here to just, because we can't talk about all other parties and we leave like others there. So the fact that we have a purple here telling a mass singa tuli mabega wandi gambe kale. Tujja wano tukola amawulire nga enti teriimu. So tulaba ebibiina ebirala byekejja biddeno bidderi and what is going on? You're still structuring and bichi muna structuring. Okimanyi nti mu parliament waliyo omuntu atogerwako mu parliament. Simumanyi naye bagamba jali. Kakati mu ANT nayo waliyo omuntu akutte ekibiina kiganya okutambula okole. Nze bangambye mbu ye chairman, ye general secretary, ye cleaner, ye accountant. Obageza ko semia sente za kimina 6 spending atenga mu accountant atenga mu wakili na so ye asalawo bina nabikole. That is a sacrifice by the way. But it is bad to an institution elimukula because you can't be knowing it all. You can't be the alpha and omega. Kwata kechifo kimu ebira biwa abaana atembwa agoba. Tomalaga mwe tandika kumubuza bibuzo byo. Temutuga baja tunyima kadi nga. Nze wamma bwe zijanga mu mpe kadi kubanze wammwe. Ye wamwe ate femmwe mwefe ate esowere kwagala ye kugwa kubbo kwe kitegeeza ntubagalanya baeni tibanaye muzukuke tandika okulaba nti muli ready for 2026 kubanga omuntu omu yadambuza naye olowooza NTNLeta presidential candidate teja kuleta atumiddeko ku mulungi wange gye n'omuntu is my favorite person NT by the I love your ideologies, I love how you carry yourself and all that, but please tell the party to rise up a little bit. To do something. Let's do something, guys. Kale mukube ndulu tugambe enti yakubye ndulu over something. Mukugane zerajo nga bazze kuteeka lya lumu nagamba olane enti yayimuse nengamba abanaye kino kyo kyamaanyi. And I want you guys to be that active. You just can't be there dormant. Just make some noise. Make noise. Do something. Choga abawayirize no wayiriza nenga that dance. Tabalina kuwayiriza nsonga nyingi zabalina okwogerako nga basirise. No, Farida. Do something. Tuve wano kwanze nali nebuza luli. Abalabye n'ekisoro. You see? You see? Nze luli nali nebuza ngamba auntie ina abavubuka mu party neeyina munnange. It has na yebo they are suffocated tuve wano. Bye bye.
The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk.